Yes, alright, tugenda baso atendete. Kakatandise bufunze, ekyali ntandikwa tandika butandise katundu kaffe akokuna. Mukutandika tutandika na muyizi. Naye nga erudda bannaffe jjukira mbudde obw'ekiro. Bamisege bajjanga ku misinde. Kina kye kyabayambanga mu bo okudduka buli kiro. Kumbe waliwo alengedde yasimulirawo. Bukyanjiga ne sifuna. Njize kibe ne nawulira bakirya. Mutaka kukujja asembera wali awali enva. Ajupye sasa wali yamuyola. Namusimbira wa amanya amazibu. Ono. It's bad. Konatu. Gotta get Lucas out of here. Tuina mujja wano. Lucas. Esasi gwe likutte. Frank! Aita Frank. He's dead. Ogenda okwetegereza gwe balumya amanyi omuyizi ye mufu. Ekyatandika butandisi tulaba episode yaffe ey'okuna nateeka bulijjo okuva Memes Productions. Tulaba The Gates ekusibwako bannaffe abamu no watch. Tugenda maaso. Kaakano munnange ne tujja tudde wa Nick Monahan awumuddemu n'omukyala ku makyago. Mukyala agenda okuzza amaaso. Omwami nobwedda alabika atunula yazuukuse dda alina byalowooza. Ngwenu kiki? Nasuze si bulungi si bubi. I was not going off for about 10 minutes. Gani ngamugamba omanyi mba nina kubako mu dakiika 10. I say we kill the alarm and sleep in. Dakiika 10? I get up. Alo inokeera ku mirimu. Day. Daddy-daughter dance. Kakani ngamugamba alina okulekani yangu y'emirimu balina okugenda ku dota and father dad and daughter dance. Mom will get the kids off to school. Kwegamba You and I can spend some time together. bw'anaaba amaze oba okutwala abaana kusomera ayinza ofuna obudde naye. I know what you're trying to do, sweetie. Manyi olina kyogezaawo kola. Twogezaako kuleeta shapena. Quality time with my husband. You're trying to keep my mind off of what today is. Kalamu oyinza Honey, today is just a day. Like any other day. agani naye olinga olunaku olulala naye lukedde lwa njawulo olw'ebirowoozo by'alina ku mutwe. Namugandi kye ndowoozaako mulimu gwe ogwasembayo alina kesi gyali akolako. Jjukira detective owa homicide But I thought we'd move past. mu Chicago. Nali manyi nti ebyo twabyerabireko emyapaana. Fresh start. We leave Chicago behind, right? Oluusi ebintu ebimu bizibu nnyo byakwerabira. Oyawo ekintu kye tunaayogerako ekiro nga nkomyewo leero. Kuba buli abafumu baba bagenda okwebaka baba balina ebyokwogerako. I'm fine. Namugandi naye oli bulungi kale ndi bulungi. Waliwo ekyabaawo ku mulimu naye abadde abirowoozaako. Njagala olabe. Jjukira yalumba Lucas ewaabwe. It's gonna take you a while. Yamugamba ni waliwo ekintu kye wakola nituuza nti tukimanyi. You wanna tell me what happened out there? Kaakano tudde erudda. Hunter was Kochi abuuza mbulire ekyabaddewo. Tebamutwala mu ddwaliro. Kubanga ogenda mu ddwaliro baba baagala okutwala Joseph. bwino okumanya ki ekiba kyakutuuseeko. Must have been the adrenaline. Do you realize the kind of danger you could have put us all in? Aga ne musobola okulowooza ki kye muyinza otussaamu. It's too. Mujja kutuleetera ebizibu. Energy lately. Running helps me. You wanna blow some steam? Musayi mungi ogumuvuddemu. Practice this afternoon. Yamugaa tugenda ku practicinga naffe. I'm back on the team so bad. Emisana gw'olwali togenda kudda ku ttiimu. I will. I swear. Now you two get to school. I'll take No, ogenda ku ssomero kati. You sure you told me everything that happened out there? Naye muyina okumbula buli kimu kyonna ekituufu ekyabaddeyo. Wano bamugambye tajja ku ttiimu. Basooke bagende bapoyese tulelo. Do you think you knew we were lying? Bano kati bali mu kutya. Omusajja gwe baalumya amannyo omuyizi waba yafudde. Omuntu n'agwa ku mulambo sibaatugwemu. Just left. You didn't have a choice. Wali tolina kyakkola. Accident. Bado olina okutaasa munnaffe Lucas. Ekyokumuluma naffe badde ensobi. Tebalina kuteekawo mbeera ng'eyo mu bantu. Kubanga bano batandika okwebuuza ennyo ekigenda mu maaso bakinoonyereza era ne bakiggukamu. Kade babagukiramu awo babuzibu. Ne tujja tudde wa Marcus. Ne kaddemu kakapya ke yakafuna. Naye ng'engeri akakyala kano gye kajja mu bulamu bwe yonna yali yabyewuunyo nnyo.
Definitely on the menu. Omukwano kaleeta gwakumukumu. Is this why? Ne waliwo omuntu gw'otunula naye ngo gw'obeera naye nga omwagala mukazi naye ng'omulaba atunula ng'olukwe. Oba tokitegeera oba kiki? Kani gamugamba nno genda ndooza nkwasaganya emirimu. Chief's leaving early for the daddy-daughter dance. I gotta cover for him. Kakani ng'agamba Chief agenda kulekani agenda ku annual dad and daughter dancing. Waliwo kwegamba akaziki akabateekerwa buli mwaka abazadde n'abaana. Okuba ebyamu si kubi. Lwakuba endongo y'aboononefu buli wabiibyamu ne munne aba ayagala kuwandiika wabeera obuzibu bwokkaawo. You home? You want to grab some dinner before the dance? Kati yamugamba dde simanyi nno kyalika. Dance on. Tunaagenda ku dina nga tunagenda ku dance. Odd. You know, I still can't believe we're actually going. Well, why wouldn't we? Agasimanyi byadala lwaki tugenda kweni lwaki tugenda. Seriously, Dad, don't you think I'm a little old for this? Does that mean that I'm too old? Are you saying that Kani nga mugamba olabika ogamba ndi mukulu nnyo. you're my daughter? Sikyanyumirwa jjukira oli muwala wange. Okuba mukaddansi kibi. Kweni sibali buzibu. Just Aleka addaagala kigaana. try not to embarrass me. No promises. Yamugamba nti tolina kunswaza buswaza kyekyokka. Morning. Omanyi abakadde bakola ebyekikadde ate ng'omulembe oguliwo ogabavubuke neeyisa ndala oyinza okuswaza omwana. Charlie has a girlfriend. Well, Kati taata abuuza kyali aliwo kweni aleka alina girlfriend we. Kwendi alina girlfriend. PM sharp. You can't be late. Namugaa tulina kuba kikeerezi. You're at 6. Muziki gutandika 12. I was wanting to go to the dance together, and Emily's gonna stay over after, so. Kakati ndowooza maama luno lunaku si lulwe. Lunaku lwa taata ne. Love you. Baagala nnyo taata kwe nange. To the dance with Dylan Radcliffe. Yes. I don't understand why you two don't get along. I don't know. I can't. Kani nga mugamba omaze okitegeera lwaki tolina kulayo kwe nno okimanyi kisobola. Abazadde beewala nnyo okudisappointinga abaana baabwe kuba okunyiiza omwana obanga akoze omulabe we ow'olulango. Newaka omukwano weeguli mukwano nno gunyumange waka weeguli. Kali nno eno wetuvayo ne tudda ne ku bano. 6. Jukira nabo balina omwana kati kyava agamba omwami ndi omukwano gutandika 12. Sorry omuziki. Time with Nick? Well, I don't know what we're going to talk about. I don't think I'm currently a suspect in anything. Kaakano nno waliwo ebintu byagala ogenda maaso abe nga yogera naye. I brushed my teeth. Kweni amannyo nga senyeza kweni weebale. Thanks for doing this. Kuba ku dansi museka oyinza okulaga ekijanjalo omanyi bw'oseka ng'olina ekijanjalo okulinnya ebeera Bin Smile. Kati olina obutalaga Bin Smile naye nga mugaye balina okwogeramu kuba olunaku lwajja engeri yakomyewo ewaka obudde nga kikeerezi tamanyi kati ono afuna essimu. Hey Claire, how are you? Claire oli otya? Good. I'm good. Ndi bulungi. So, have you decided about tonight? Tunasusinkana ekiro. Sure, Christian. Every time we go out, I feel like I'm taking such a risk. Yamugamba naye buli lwentambula ofuluma wano munnange bba wange asigala abuusabuusa. Yukiro yamugamba yakola okusalawo yasalawo ekyo kyaggwa omwami ono amwagala. What's going on? Kaakano tugenda okudda ku station Marcus ali wano. Slow. It's gotta be something. Bigenda bitya kweni tolina kyolina. Only phone call we got all morning. Amy Patterson. Agani just essimu emu gye baafunye. Likes to go hunting in the woods around here. She says last night they got into a fight. He got drunk, took off with his rifle. She woke up this morning and he still wasn't back. Kakati waliwo essimu eyazze okuva mu b'obuyinza wabweru Land around the ne bagamba buffer zone, whatever. mbu waliwo omuyizi yanywedde nnyo omwenge n'akwata emmundu ye n'agenda okuyiga naye teyazze. Kati yabadde ayiggira mu kibira ekibira woba oyawukana ne gates oba estate zino emanju waazo waliwo ekibira kinene era n'abayizi bajjanga okuyigamu ku sayidi endala ku batuuze abatali mu gates. Kati eyo kessimu eyakajja kwe ntusobola okigoberera oba oli awo ne lwakuba ono ayinayo dad and daughter dance. You're here early. Nkwenyuze. For class. Well, it has been almost 12 hours since we last saw each other, so. Seems longer. Bafunamu akadde Or something. agenda mu kibiina naye abadde ayinosa okumulaba. Nkeni olina kyoyagala okuŋŋamba nkeni jawo nkikubuulire. Kati sebo ke kamuyita omanyi omukazi ng'ayagadde ensonyi zimuggwako. Are you serious? Oli serious? Kali kumbe kawulira kamisinga nnyo.
guess you. Wali Lucy sebiki. Utungulunga bungi. Nkaini na okubuukinga. Algebra. See you at lunch? Kani yamugamba nibafunemu akadde. Jukira ayinayo daddy and daughter dance akawunga essaawa 12 kati yamugamba beerabe ku lunch. Nkaini ntagala kumpandiisa mu bitabo. Musajja tukyavajja. Kati bw'atuuka n'agenda okulira kamunguluze. N'agwa mu bitabo by'abali. Bane ekiyuzizza ekitabo ky'okubala. N'azirikirawo. Jukira mwana muwala Pego musawo oli yasooka okukebera omuwala ono obulwadde obwali bumuluma baamugamba. Omwala ono talina getting involved na mulenzi yenna aba amutadde mu buzibu. Feeling dizzy. Nothing. Kati bamubuuza adde akola ki? Kamunguluze we yamukubidde. Oh, have you two been hanging out a lot lately? Obadde otambula nnyo ennaku zino? I guess. Mbadde ntambula. Andy, have I met him? And Obadde atambula n'omuwala. Bagamba Andy. Mama yawuliddeko omuwala gwe bayita Andy. Kweni mubadde mutuuseewa. Andy's a girl. Just muwala. She's just a friend. Mukwano bukwano. Maybe a little more than a friend. Kale oba oli akusingako ne mukwano gwange naye. No. Wajjako enjawulo. from your symptoms, I think you have what we called in my day the kissing disease. Alabika alina diameter kissing disease. Mono. Yensi eyo. Waliwo obulwadde. Back I want Nga bo no bukwatira nnyo mu by'emikukwata. no kissing. So, Stan Patterson's wife said her husband left Kaakati munnange him last night armed with a hunting rifle. Let's get ready to move out. We have a lot of ground to cover. Chief, I know you got way better stuff to do than go tromping around out there in the woods with us, man. afande yabawooda basooke bagende bakebere mu miti. Oba oli awo basobola okuleka ne bazuula. Just seems like something's bothering you. Ku kiki ekyatuuse kuba missing person oba omuntu eyabuze. Yabulidde mu bibira. Wabula it's not their jurisdiction oba si matwale gaabwe okukoleramu okunoonyereza. Great. Brett? It's just practice. Coach hasn't decided if he's going to let me play yet. He will. The team needs you. Yeah, well, we'll see. So, how you been? Does it matter? Kale niyajja amweyogerezaako amugamba wayo badde mu mbeera ki? Nkaini okimanyi twayawukanye. Nkaini sooka olindeko. Munange saagala tubeere babugundi nga tugugulana. Tulina baba mukwano. Nkaini kyakola makulu nze kimbadde nkwagalako kwagala naye oba kyaweddewo mpowa. Kati ogenda okwetegereza eri waliwo amulinze. Since when you said... Kati kino ate abakyala kibaluma nnyo n'onkyawa wiiki ewedde n'ofunirawo. Kitegeeza bulijjo wadde tondiiko. Kale owa ekitwale buutu kale vanayo bano baninzi abatatukyawa. Yamulagalo ssebo. Kati kumba ono muleeta. Amugamba ne basirikale bayingidde ekibira banoonya omuyizzi. Gwe walumye n'afiirawo. Okay, I'll deal with it. Take this. Kana kye tusobola okukola singa babaako ekintu kyonna kye bazuula nga kiraga nti be babadde mu kibire kuba mune tomanya tabwe eyinza okujja kyava ayitawo poliisi mu kunoonyereza tesobola kubulwa kulu. Kali kumbe ssebo kochi yalengera ate nga yabaganya okuddamu okuzungazunga. Broke up with Brett, but she didn't say anything about seeing. Kaakano no munange taata yajja asooka asinkana omusawo To a father about ng'amugamba nti luli nakutegeeza omwana wo obeera ng'omukomako ku bintu by'okuleka niye okusinkana abalenzi ajja bassa mu buzibu alina ekirwadde kyalina ne bwakunywegera bunywegezi bw'ati. oh, Andy's Kati yamanyaako nti muwala we ayawukanye ne Brad era alina omulala gwasinkana abadde akimanyi ni muwala we alina boyfriend we omu Brad. about her mother, her condition, before Charlie or some other boy gets seriously hurt. Yamugamba olina okwogera ne muwala wo nga kino ekimuliko tanaakulekani alumya omuntu yenna omulala. Thomas, I know this is hard. Amanyi kizibu oluusi tayagala kwogera na muwala we naddala ng'aleesa amawulire agamwawulako essanyu. I haven't rehearsed what I'm going to say over and over in my head. Okay, so you'll talk to Andy today after school. No. Kati yamugamba onoyogera naye ng'ovudde ku ssomero. Tonight's the dance. Agamba naye ekiro tulinayo dansi. Sisobola kumubulira nga tunagenda mu dansi. Care. Kubanga mba nsobola okuleka ne mwonoonera mulaalo. One more night with my little girl. Well, she still is my little girl.
namugamba mu mbeera yonna kyonna ekibaawo jjukira nti mwana wange omwana aba mwana ano munange I was just heading out to deliver these dresses. The same. abadde alina gyalekera nakyala adelivalinga dresses zino ezibabala Sorry about the short notice, but it has been a crazy, crazy day. Oh, no problem. kaakano olunaku lwanjawulo bo bamaama nga lunaku baba bakula ki kubanga abaami baabwe tebaliiwo Dropped bawala baabwe babaliddewo olunaku olwaleero bataata whole sizes. Someone hasn't been watching their carbs. kade onaafuna essimu Be waiting for you. She. ogenda okweregereza kwendinze christian Here. tusinkane ku redido They n'akulaba Robert, I would get along. No, that's just Barbara. kadi yamubuuza nti kiki kweni babula Good to know. weni kale kaakati munnange What are you here anyway? nga tudda Here mostly. jjukira ono yagambye n'ekiro kyajjo baawulidde esasi kireka omuyizi yabadde ayigga naye ate ku makya amawulire agajja mu kitundu kye bamulipootinze nga yabuze kade ekyasinga okubeewonyesa kwe kusangayo kino ekisaati si kyabasambi ba mupiira ab'omu Gates High School kadi mutaka aliwo adduka nga piki mpya ali muli aguluba kadi bino yabadde agezaako okulabika ni aziyiza About that. lwaki t-shirt y'abasambi b'omupiira ab'omu Gates eri wano yesaaki eno yo yaani kati ono yakwata ekkubo bwe yalumidde omuntu babe nga bajja omulambo agugjewo naye nga teguliiwo wawulirira amaloboozi g'abajja buli wowulira poliisi kobe ng'oli kiki manya ziba kibooko egenda maaso nagambye tulaba Gates kadi musajja mukulu agenda otuukano jukira he was one of the best homicide detective in Chicago PD. Oh, Chief. Huh? Looks like we got blood. nga muganda bo omusayi wano kwe nange gwindaba wano Call Franklin. Get the CSU guys down here. kadi yamugamba asooka afune ba CSI Dispatcher. aba ba crime scene investigator Call Franklin. owulidde Yes. basooke bajje banoonyereze wano kumba ono alabye banoonyereze waliwo omusaayi gwayise mu makoola ga mirundi ebiri Know what the results on that blood you found? It's human. Everything else. kakano zono ze results ezivudde mu musaayi Local hospital, see if they. kati bagenze okwetegereza wabaddewo emisaayi gya mirundi ebiri By the way, Coach Ross is in your office. Okay. nga mugamba ni kochi wuno akulinze mu yafeesi Coach. kochi Hey, thanks for coming in. sayinza okulaba naye nga mwadde fayiro ekwatagana kwa results ezavudde ku musaayi ogumu Our surveillance cameras picked up a kid in a Letterman's jacket outside the fence. waliwo jacket ezuuliddwa ebweru wa fence oba wekikomera ensalo eya Gates But any of your play. kitegeeza abantu abamu batambula ne bafuluma Gates nga tutegedde kyazuuse nayinza okuba omu ku bazannyi bo kubanga olw'olugoye olwo okyogerako ki I'll be happy to ask around. wuyo Appreciate that. nsanyusa okuba nyoze nga yamugamba nja kuddira Hi, Sarah. wangi mukyala amukubira Yeah, I'm okay. What's up? oli bulungi nti You remember to pick up Dana's corsage. Honey, of course I remember. I got it right here. Okay. Okay, love you. talina kwerabira You're sure it was the right place? I'm telling you, he's gone. Dead people kaakano yadda walk away. Maybe he wasn't dead. omusajja omulambo ani yagututte kwini oba oli awusi yafudde If he saw us, what if he saw us transform and tells people? oba n'omu yatulabye oba waliwo omuntu omu eyatulabye olugambo ne tutambula And if omusajja gwe walumye wabanga adde akyali mulamu ffe nga tulowooza mufu naabanga yatulabe bulungi n'ayogera kati omulambo ani yagututte kati nno kino kitandisa obeeraliikiriza kaakano munnange muzeeyi ajja misinde jjukira ali ku budde I was actually just on my way to find you. The flower shop was closing. I saw you. kaakano Yeah, so. mukazi wono abadde amugambye abeeko obuntu omu bw'alina okukima abadde ajja newa Devon Sarah, we killed. kati asanze loodi yaliyo Made it under. kati ng'amugamba naye mukazi we abadde alina bwe wamutumye kati wasanze baggalawo kwe kujyayo n'ebyono Looking forward to tonight. nkoeni kale So's Emily. ali atya Emire Well, look, we'll probably pick you up around about 6. obuli awo tusinkane ku ssaawa nga kwega 12 What? jukira agenda ku dansi abasajja bonna abalina abaana ab'obuwala To talk. is an annual dad and daughter dance akawungeezi k'olwaleero Thanks again. All right. kalina ogwo emirundi ogwasooka okufuna emboozi ey'obukakkamu
nenga okusooka ddala yali suspect we ku musango gwe yasookera okwagala okukolako wano kakyava ateekaawo. Patterson's at County Medical in the morgue. Waliwo ekyavudde ewa Patterson mu ggwanika. All right, come in. What was the cause of death? We're still waiting on an autopsy, but the coroner says. Kaakano omulambo oba baaguzudde ogwa Patterson, Lord wadde amuyita Patterson, ali mu ggwanika. Franklin. Yabuuza oba ba coroners baazudde ki ekyamuviiriddeko okufa. Would have at least been a blood trail. See, you comb that whole area, only blood is what we found. Agamba ni ku musaayi gumu ogwazuuliddwa gwabadde gwa njawulo kubanga ba cross matchinze n'omusaayi omulala nga gwa Patterson. Lord eyabadde oba omuyizi. I don't think Stan was the only one out there. Katonda yamugamba balina okulekani bamanya omusaayi ogumulala gwabadde gwani. Tobanga babaddewo ensiitano gye tutategedde. Supposed to be having visitors, you know. Mbadde simanyi tulina abagenyi kati. Vandy hasn't caught it by now, I'm sure. Mom. Kali mama natandika okukanyuga amayinja. Kubanga yategedde omuwala ono bw'anywegera omulenzi azirika. Mwana we bana amunywegera ennyo ayinza ozirika. No, she seems really nice. Kati jjukira bamugambye omuwala ono alina okunoonya engeri gy'akola ki. Gy'asizingamu ka relationship kano oba si ekyo omuwala ono naba ng'akyali ku treatment n'eddagala eriyinza omuyambako ekyo sibannalimanya. Naye ekibuuzo kiri nti ebbanga lyamala ng'alina blood baali tebakiisinga. Oba ye blood engeri gyali ekyenjawulo kwegamba alina kiss proof ezo. Waliwo kiss of death. So free. Gotta say, you don't look sick. You look great. Kati yabuuza mu mbeera emu mbu mulwadde. Better than great. Must be the. Onamu ng'atoli mulwadde nze nkulaba olyoke. Olabika bulungi. It's too bad you have mono, or I'd show you exactly how good I'm feeling. Oluusi kale kiba kirungi nnyo omuntu gw'oyagala n'amanyi oba kugamba engeri gy'oba owulira n'aba nga akiwulira. Mono last again? Yeah, well, I gotta get home and get changed anyway. Agamba nina kangende kansobola okwerongoosa kuba tulinayo ka dance. No. Abadde azze omulabako bambi amawulire gafunye omulenzi ono yazirise. Ne leero tebanywegera. Kaakano ono ali eno ayambala agenda ku dance. Mama waatuukira. It's up by now. Here, I can help. I got it. Nkuyambeko anedda. I got it. No, nkirina tofaayo. Nick, let me do it. Why kiki? Leka nkikolere. Ayagala musiba ttaayi. Awakana. You downstairs who was so excited about tonight. Namugani wandibadde oli excited kwegamba nga weesunga ku kigenda maaso. Naye ntunula ye atunulanga. Ayina ekimusumbuwa. Stop beating yourself up over the past and go. Nga mugamba lekera okweraliikira ku bintu ebyayita olina obbireka bigende. You deserve it. Osaana okukola ekyo. I'm not so sure that I did. Kimumenya. Agamba kimenya lwakuba sikakasa kye nakola. Kiki wakola? I shot him. Namukuba essasi. Ayina suspect gwe yakuba essasi. Honey, I know. Manyi mukwano wamukuba. I know, and I know. Era okujja wano yali ava mu kuwummuzibwa basooka ne bamuwummuza. Oluvannyuma lwa keesi eyo ne bamu n'abeera reinstated mweno Gates. Self-defense, but Agamba ni fayiro gye nakola nti okuba omusajja ono essasi nti yali self defense. Omusajja teyalina na mmundu. Wulira okwenenya. Omusajja teyalina mmundu. Niye ono omusajja suspect ono yali lepa. Yali ng'atulugunya abaana b'obuwala abatuusaako ogw'obulisa maanyi. Nalowooza ku bintu bingi. Aganga simanyi na kyakola. Naye abantu nga bano bwe tubakwala ne tubassa mu kooti ebasindika mukomera oluusi ne basiba ebbanga eritajja mu ekyo kye yakola. Oba oluusi ne kooti n'ebata ne babeeyimirira. Kati omusirikale ng'ono olumu awulira obusungu n'agaana naye kijja kuba kifuluma kikwate abaana ab'obuwala namukyala nazaala omwana omuwala. Kwegamba bw'oleka society ng'erimu omudwangufu ng'oyo otya olunaku olumu kirituuka ku mwana wo namukuba liri. he was a monster. Yali monster. Naye oyinza okutta monster ne weerabira ni gwe monster. Kubanga atali monster aye tusobola kukola bikola bya monster. We're gonna figure this out, okay?
yamugamba tujja kyogerako ng'okomyewo after the dance. It's okay. Nga mga tukyogerako ekiro kubanga amaka omwami n'omukyala buli lunaku muyina ebigambo bye muwogerako ng'omwami n'omukyala buli kiro. Naddala mu kaseera kamwako mu kisenge tabamiruke beetudde kati amugaa tujja kyogerako. Kati omanye abakazi bamira omuliro, abakazi bagumu bazira, naye yawulira nga kimukanze naye teyagala kulaga nti atidde kubanga oli olwedde abadde atidde kanaye bw'olaga nti otidde ate ani anaagumya munne. Kati ssebo omukyalo ono yakaka najja ku rediddo. Bw'ajja ku rediddo nga sinkana Sebastian oba Christian yabadde aganye okujja. Well, I nearly turned around. Naye ssebo akasajja ne kamukuba akapiiri ne kamugamba ni bawu aba agenda ku dansi. Agenda kumalayo obudde bungi, obudde bw'anaamala nga tannadda naffe tubukozese tusisinkane. Kyebava bajja banywemu. Njagala olabe. I know it's wrong, but Naaka kye tukola manyi kikyamu. I feel like my old self again. Yeah, I like the old Claire. Kye bakola manyi kikyamu. Naye olumu awulira aliwo ekibanja kano mune. Hey, sweetie. Wanji mukwano. Listen, I just want to call and tell you I'm going to be even later than I thought. Munange nyinza obutasobola kubeera naye kawungeezi nga bwe nalowoozezza. It's so great. You volunteered to take pictures for them. Nga mugandi munange adi musufu nnyo. A chance to see how talented you are. Amugamba n'enkubidde nga saagala obeeremu eraliikirivu. Manyi omukyalo ono yajjanga oba asoma. Naye yamugamba mbu engeri gy'atalina bw'asula agira asula ewoono. Ono n'amugamba tofaayo tujja ssaawa yonna kuleka n'ensonga etugiteeza olina kweraliikirira. Kakano omukyala alina by'ategeka. Kamera alabika alina gy'agenda okuba ebifaananyi. Thank you, Marcus. Nga mugamba Marcus weebale. Kakano bw'agenda ku kadansi agenda okufuna ebifaananyi. Ye photographer w'omukolo oba oli awo. It's been pretty rough, and akaseera kamaze naye kabadde kasufu. Era oba oli awo mu bulamu bwaffe tuba twetaaga abasajja abafaayo gye tuli. Everything okay? Nke naye oli bulungi. Everything's. Alina ebigambo by'ayogera naye nga birabika biva ku mutima. Be safe. Yeah. Nga mugakye nkusaba weekuume. Yeah. Okay. Yaffe tuba safe mundu tulina. Yavudde mundu. Zibaawo. Munnange. Kati alina n'emmundu. Omwala ono alina n'emmundu. Emmundu. Efirimu egenda maaso. So, remember when you could smoke these inside? Kaakano munnange. Sometimes after a few drinks. You're gonna enjoy. Ogenda okudda ng'ono alina gw'abazza. Oh, that's right. Kati gw'abazza ate ono akimanyi buli gw'abazza aba waakunuuna. Barbara! Agenda okwengera Barbara. You here? Ate mukwekyo. You've met Christian? Mumanyi Christian? Oh. Mwe mumanyi ganyi? Mukwano gwange. We both live in the Gates. Baali bonna ebusaabala eyo. I guess with Dylan and Emily at the dance. It's a perfect opportunity to come out and catch up. Kadi yamugamba ndibadde nkusaba omumpeemu njogereko ne mukwano gwange. Kadi yefudde mu yakamulaba kumba ali mu muwonya mannyo. It was nice. Ono abadde wa kyaggulo kino. And Claire, I'm sure I'll see you soon. Kani gamugani Claire nsubira okulaba. Kati sabano naye abeera mu Gates. Ne bafuluma. Gates tebagaana muntu yenna kufuluma naye ng'ebisinga. Essential basics. Needs ezo ba essential needs weziri. Kali kumbe n'endongo etandise. Genda okwetegereza sajja mukulu ng'ayingira wa poliisi. Sebano baategesa akantu. Akano baakategekedde ddala. How long did you say you and Claire lived in the Gates? About 6 years now. We moved here right after we adopted Emily. Kadi yamugamba ono kozi wagambye ni wano mazeewo emyaka emeka kweninga 6. Myaka nga 6 ng'ali mu Gates.
kali abasinga bano tebayagala ezo ebbaale ezirimu okukyankalana na biki bo buli kimu mu gates abatuuze baawo bonna basanyukira wabaawo ebifo ebisanyukirwamu kadi nga kano. You know, I remember when Emily was only a few months old. I woke up one night and I thought I heard her on the baby monitor. I went into her room and she was just sleeping. And yeah, I stood there and... Kadi engeri gyekirindira lunaku lwa taata na mwana. Ayina naye kwegamba sitole ze zajjukira ku mwana. We made an offer on the house the next day. Kids change you. That's true. Ana bali wano. You okay? Kiri okay? Lab results found some wolves' blood in the woods earlier. That's weird. Probably not many wolves in Chicago. Different. Kali bamugamba nikirabika wano mu gates yetooloddwa ebibira ebirimu wolves. I just want... Bamuweereza message. Yata amanyi waliwo wolves. Oh, you think? Nezireka wolves oba zaataakinze omuyizi. You're just doing your job. Yeah. Sometimes I overdo it. Kali ng'amugamba nja kwetondera okulabika ku mulundi guli munnange. Kwegamba yalowooza nti omuntu ono ayinza okuba ni muntu mubi. Nedda swali buzi wali okola mulimu gwo kwali naye nti alusi I overdo it. Omulimu agukola nnyo n'agusussa. Okubeera nga weegendereza yeegendereza nnyo. Kali saba ono omuwala yajja n'abawala bano abato ng'agambye abaana bamwe baagala tubakubemu ebifaananyi. Kwe kujja twakalabye kajja ne kamera njagala olabe kadde mukama kasa akapya ne chief of police akamanyi. Owulidde kabebi kakyaliwe ai kaswanyuke genda okudda eno. Kuno okulumbibwa kw'ebisolo biringa ebiriko aduumira tetumanyi kiki kubanga n'okusegeera kwabyo tulabika akyamugundu. Era okusinziira kw'ono omuyizi yabadde ayiga bwe yagenze okuyiga ye yayigiddwa wabula ekyavudde mu kukebera kyalaze nti yayigiddwa omusege. Kochi yagirawo. Yamugamba nti Detective Nick chief yamuyise ku police mu tuntu lya leero. You think I didn't know you lied to me about that poacher? I don't understand. They found that guy in Franklin Park. And how do you think he got there? Kakano After you left this teyababulidde ku poacher his body right. Ono agamba basanze busanzi Jameri. Stumble across. I could smell you all over him. Bamubulidde embozi nga ya bulimbe obumu. You know, after yourself. It was a mistake. Yabadde ensobi. You could have exposed us all. Omanyi nti oyinza Place for a reason. okutulabisa ffenna. I should report you to the council. Buli kintu ekiba wabaawo ensonga ekiri emabega. Mother? I would. Basanze saati ye mu kibira. I'm sorry. Nsonyiwa koji. It's too late for that. Kikeerezi gikiri ekyo. The team. Tukugobe ku tiimu ebyaddala toliddamu gusamba. Coach toyinza kunsoma. Tukugobe ku bunnamwaya. But you're not taking the pack down with you. Yamugamba gwoyinza okulayika ndi osiraana nene embeera. Naye tetuyinza kukkiriza gw'osiraane naffe. We are not going down with you. You can't take the pack down with you. Paaka kubajjukira emisege they hunt in packs. Persuasion. Kadi baba nyini ba misege. Kadi omusege ogumu eguba gwonoonye. Jagala mweyambula. Yefula ekitabeerangako wamu naye. Ebizibu bye abyesigalize. Kyova olaba olumu kiba kirungi omuntu ne weeyambula ebizibu by'abalala. Kaakano munnange ng'atandika munyumiza ku maama we. Munne maama we singa abaddewo kyannaku nnyo ndi yagendera mu kabenje. Wabula ali akwenyumirizaamu nnyo. Nkwe nange munsubwa nnyo munayi taata. Did you see the look on her face? Kaakano. By this time tomorrow, every single woman in the gates is going to know that I was out with you. Much longer until Dylan finds out that I've been lying to him. Ono kyamuyisa bubi. No. Ekyokusanga babula ng'ono abadde amusuubudde. I know this woman. Yamugambye omukazi ono mumanyi. I can't keep doing this. Ekyamazima kisaasobola genda maaso na kino. Bwe kiba nga aliwo abantu abalala bafuluma mu geeti ne bajja wano
kitegeeza waliwo abalingwako abadde amanyi yekka yatambula kati omukazi oli amulabye olowooza anaayogera ki nti waliwo kale bulijjo mukwano gwaffe Claire Radcliffe alina mukwano gwe gwe bayita Christian era yamusinkanye nabalese banyumya kuba akazi bo baba balugambo si kibi gye bali naye ku musajja kiba kibi omusajja oba n'olugambo naye omukazi bo baba nalwo kwega twakibamanyira mu kyo kyabwe. Love is about compromise. Kati yamugamba naye omusajja oyo nga kwegamba akuyisa bubi akunyigirizaamu olw'olumu kani ngamugamba ni omukwano bwe guba love is all about compromise anti buli kadde oludda luli olw'omusajja lubaako bye lwetaaga ate n'omukyala nga lula tabyagala naye ng'ateekeddwa olw'obuwaze omukwano kwegamba ebintu ebyo byokola nga tobyagala naye ng'olina obikolera oyo gw'oyagala. These are things we do for love. Kwegamba ebintu byokola kulw'okuba oyagala kyekiraganya omuntu omwagala naye omuntu batosobola mukolera kintu kyonna. We need to talk. Kati we tuva ku dance taata yagamba muwala we twogeremu kweni twogere ku makyankoye kweni Yes, it can't. nga dokita bwe yamugamba sooka omuwe ku ssanyu omuntu oba omubuulira eby'ennaku sooka omusese kwegamba obuzito bw'ennaku buba tebuzitowa nnyo kwegamba naye oli atalina ssanyu ate omubuulira ennaku. Very special woman. Yamugamba ni maama oyo yali mukazi wa njawulo nnyo. These abilities. Naye Been looking for you. Did you hear where they found the poacher? bwe tuddira erudda We're in the clear. ono yamugamba ni wayi Keeping. mbadde nkunoonya. I think we've all had enough excitement for a while. Come on. Kirabika tufunye excitement ekimala. Movie. I'm going running. Ngenda kudduka. No one runs until Lucas is better. Says who? Siwayi n'omu addamu kudduka mpaka Lucas ng'awonye. It's the rule. Well, I'm done with the rules. Gweni mateeka kweni nze gantami. What's wrong? Patterson is dead. I should have stopped, but I didn't, and now I've ruined everything. Yagamba ni buli kimu nakyonoonye. Lodi mufu. Yandibadde alina kyasobola okukola okuyimiriza okufa kwe naye teyasobola. Jjukira bagenda nnyo okudduka nga balina obusungu naye n'addamu ng'ekyandibadde kyamagezi ne basooka balindako. Yamugamba nsonyiwa ebisinga mbadde nkuwagira nnyo naye ku mulundi guno ndabika siri mabigawo oli kwe kuzitema sipeya ate amansi ayingira akasiko musege kade ekiri wano mukana akaalo kalina ebizibu kyola mubeera mu kyalo nga buli mubeera ku kyalo nga buli maka galiko galina ebyago bwe ziba mandwa mulimu alina ekiteega abala balina ekyambika abala balina ekifedde kwega buli omu abeera ne mandwa nga nkambwe kumukungeri ye. Kaakano munange taata akubira maama eka ambuuza buli kimu kiri oke kweni buli kimu kiri bulungi. Bawulira ndowooza baagala kuvaayo kukunyuka. Manya omuntu atamanyira muziki ogwo buli kadde abeera ayagala abe ng'akola ki anyuka. Like I've always known who you really are. Yamugani buli kaseera mbamanyi kikyoli wadde mweraliikirivu kubanga omuntu atatya oba omuntu atali mulungi wakola ekibi era tafaayo naye omuntu yenanga emmeeme w'omutima gwe mulungi wakola ekibi awulira nga akoze ekibi era abawo ekimusindikira okukyetikkula oba okukyenenya kwe kukyetikkula okyetikula olina gw'okibuulirako. Thanks for taking the photos. Nawe bale bifaananyi. Yours just been so kind. It's my little way of giving back. Kale nno mu mbeera yonna omwami ono abadde mu wakisa gye bali. Me to snag you. He's come by to pick me up and he had a quick question. Kani ng'amugamba naye ate munnange Makasi yadda ngambye mbw agenda kujja nnone naye ngambye alina emirimu gy'akola. Badde nsaba ontwaleko. Kyava ayitawo. Kati ye musajja mukulu. Radcliffe yasigala ali mu dansi ne muwala we. My name isn't Teresa, it's Amanda. Amanda Walcott. Ogenda okwetegereza nga mugambe nti amanya gange nti yenze Amanda Walcott. Murdered. Yenze yali mwannyina w'omusajja gwe watta. Woods. Muwala wa mulese munda. To the woods.
now. Tuyingire ekibira kati. No kujje wa makasi. Amukubi amanda naki yali anonya wayingirira kumpi ne bano. Njagala olabe. Kyovula wegenderezanga nnyo. Manya nnyo omuntu ompya zembula mu bwanonye eki. Naye ate ayinza obutayita mu kubolo ne naayita mu lya mukwano gwo. Ng'abala gwe. Kati ono omuwala bulijjo anoonya waakolera revenge. Batta muganda we. You leave my family alone. Yamugamba engeri wantwalako famire yange. Naawe ngenda kutta ababo. Era ogenda kumbuulira ku baani bentandikirako. Tandikire ku muwala wo. Mukazi wo oba kino kitabani kyo. You love your family like you stripped me of mine. Huh? The dance was just a perfect opportunity to catch you off guard. Mama. And unarmed. Natereza. As you die, know that I'm going back inside for your daughter. Huh? Wemalo kutanzira kunna muwala wo. Kigwa wano. Nze nabikola. Waliwo yamuyona. Waliwo wamutemu nakaba. Wamutemu na kwandaka. Ogenda okwere. Banange. Webala. Mama. Mulirwana. Mulirwana chichi. Mulirwana. What did you do to her? Chichi omukoze. Ekyo kyolabye. Gwolabye eki. Omuwose. Nawe andi obufiifi waliwo obukambidde mmanyi obufiifi. Emily and Dana, they're gonna come looking for us soon. You have to go inside, get Emily into your house. Ne muwala wo bagenda kuleka ne batunoonya kole ekyo ogenda obanoonye. Take care of Teresa's body. Nze ono ngenda kulabirira omulambo gwe. What about this? What are you? Naye oli kikigwe. Nikiwuusi. You know exactly what I am. Omanye ekituufu kyendi. Wabula amutaasizza. Alugadde. Tujja kutandikira n'akatundu ak'okutaano akuume.